Olugendo lw'omukwano, the love story. Eba mboozi ku mukwano gwokka byatandika bitya, biki ebyamukuba, kuba kunyumirwa wabulanga stories ezijjuddemu ebyokuyiga, the love story ku channel eno yokka. Olugendo lw'omukwano. Nalongo Gertrude Kabogoza Mukama yebale natatusisinkanyiza. Amina. Nze buli lwe nkulaba kyolaba olumu abantu abamu ababa batumanyi mu before ffe ne bwe tugenda mu after abamu basigala bakyala boli abamu no basinzira obutatuwa kitiibwa ng'asigala agamba leero ayinza banga luli yali akusinga kakati nebo asigala akyakulabira mu mbeera eri embeera eyasooka ne batamanya nti obulamu obubeera bwakyuka ne buli lwe nkulaba kati ompe ensonga wiiki eno yonna gye tutambudde ompe ensonga empya lunaku okwebaza Katonda si lwa byange byokka nolaba ni Mukama obikolera abalala obibakolera ate era nekiwa n'essuubi omulala nti akikoledde nze asobola okukikolera gwe kubanga ffenna Katonda yatutonda atulinako ensonga era atumanyi tebiri nange wogambira omuntu abakyaddeko mu malwaliro osanga omulwadde ng'ali sitaka ku kitanda womumatiriza n'omugamba nti Mukama akulinako pulaani nti Mukama akufaako Mukama akwagala newankubadde era mu bbo waliwo gw'osanga n'agamba nange bwe muzze okundabako n'ennyongero kakasa nti Mukama anjagala nange nina abambadde ne bava ewaka nga bagamba katugende tumukyalireko mu ddwaliro olaba mu ngeri eyo naye ng'asobola okwebalizaamu Katonda tagama munange wali mbalaba waliwo bendaba mu ddwaliro nga bali wano amaze wiiki tolaba muntu ajja kumulaba banange Mukama yeebale nga omuntu ali ku kitanda yeebaza waliwo bendaba kukuziika nga olaba badde osubira milanga ne banga netwagala okubaza Mukama olw'emikwano gye yatuwa banange mwebale kutukumaakuma banange Mukama yeebaze nga mukufiirwa kakati waliwo abantu abamu nga embeera ebaliko nga kizibu okumulaga okukola kwa Mukama naye bw'ofumiitiriza ennyo n'ogattagatta wuuti n'ogamba nti Mukama yebale kati nebaza Mukama olwa Naalongo naye era kyo kiba kizibu nnyo okukirowooza nti Katonda akwagala ng'oli wakati mu kintu ekyo kiba kizibu nnyo ekigambo ekyo oba olaba nga kiri wala in that Bible erina weegambira nti mu bulungi ne mu bubi twebazenga naye obubi tebwebazika naye ate ddi lwe tutwala omutawaana ne tulaba okukola kwa Katonda nga tuli bulungi kizibu bw'obeera obulungi obeera birala oba bize bino bikutwala pate bakuyite eno bakuyite kati okufumiitiriza okutegeera ku kukola kwa Katonda ne mulokokera n'ogibbamu ekisumuuzo ojjukirira wakati Mukama onsaasire naye ng'ovuze mayiro 2 nenga embeera entuufu y'okutegeera Katonda byandibadde bizibu n'emikwano lwe tugitegeerera gitwagala nomanya nti n'emikwano naye kakati bw'ogamba nti obayize ku mbagala oyagala okumanya nti mikwano giba kuliko okulya bajja okulya obuliiso we twakoma Pademani amaze okukolera oluyimba otaddemuko ebigambo by'Olukorea byo byebiriwo ebisoko twemukapera ebigambo ebyo bigamba ngenda kubayimbira chorus bigamba Yesu neguju Yesu neguju Yesu nu naye guju Yesu neguju Yesu neguju Yesu nu naye guju Yesu kyasigalayo nabo bakikozesa bakikozesa lwakuba oluusi bo bagamba yeekyo naye nga bakikozesa kati nebuju mulokozi ndaba nga ovaayo oliko omukyala musumba akulembeddemu kati ate awo nze nali boosi olwo ye yankulembera bino nnyonyi biki naye kakati olwo nga vibe nze njirina nga ye alina kulinda kyeŋŋamba kyaddamu bakuyita mu Lukorea ladies and gentlemen right now okiikiridde Africa nakiikirira Africa neera nga nze muyimbi yali mu lukuŋŋaana olwo nzekka nzekka endala zaalinga just choir ezayimbanga nga ekwaya ez'ekyaki
wali single artist omu kati bayaniriza omuyimbi ne bagamba avudde mu Africa. Nenjija naye nga amaanyi ngatagatta magatte ebitogi byonna bikankana. Naye ekyasinga okunsanyusa nasooka kuyimba luyimba olwo ne bampa amatu n'ebirowoozo byonna nga baga wow bo babeera bwe yeewuunya ennyo akola bw'atyo. Kati ne mmala ne nnyimba Yesu wanjagala, Katonda lwaki wanjagala. Naye ekyasinga okunsanyusa mu kyo omusumba waabwe kati agamakanisa amanene abasumba babeeranga aba presidents ne convoy emuwerekera tayita mu kibiina aba n'omulyango mwayitira kati twali tetwamulabyeko. Mu butuufu nze nga we nali nga ntuula nga mulengerera wala nga bateka mu screens kwe tulabira. Naye kati ku olwo nasembera kumpi naye ekyo ne kinnyumira nnyo kubanga ndowooza nze nzekka yali amutuuseeko. Kati we namala okuyimba n'ayimuka n'ayogera nga banzivuunulira mu Luzungu. Naye n'agamba nti ebigambo ebyo sibiwulirangako naye omutima gwange guwonye nti oluyimba olwo lulimu Katonda. Ebigambo byayogera ne biyinsanyusa kati nenkuba akafaananyi emabega ne ngamba birabwa oluyimba lwe omutima gw'omusumba guwonye. Era teyabyogerera bbanga ddene nava katuuti n'ayita emabega wa katuuti n'agenda ng'emmotoka ezimutwala ziba za black naye nga just olengera kabendera nga kakola bwe kati nga ye agenze. Kati yayingiranga mu budde bwakubuulira nga tebabeerabeerawo ebyo. Kati naye ne bampa akasente bambi. Kati saasanyuka nnyo okukwata ku won naye omutima gwange gwebaza Katonda olwa environment nga ndi mu kwewuunya ne sente nzikwata nteeka eri nga akutte koyini ez'e Uganda naye nga neewuunya ekindiko essaawa ezo ng'abantu bonna bali bwe bati bantunuulira nange ne banjijjawo mu bitiibwa banzije mu bantu birabwa waabwe yali mu state ndala ku lwe nayimba teyaliiwo ng'alina kuvaayo wiikendi. So kati conference ne tugimaliriza ne twetegekera olugendo lw'okudda naye nga twalambulako ekibuga twakirambula n'ensanyuka naye ne mpaanyisibwa kati nga luno olugero luno lwonna lwe tuzze twogera awo we lwakoma obulamu ne bufuuka bulala ne ntegeera nti waliwo omukono ogukwata fooko waliwo ogukwata ejjiiko ne ntegeera nti omuntu bw'amala okulya akati k'amannyo akola bw'ati tomala geemansa mu bantu. Omukyala yali mulungi byonna yabinjigiriza nga ngamba Gaturuudu kino tukikola bwe tuti kino tukikola bwe kati n'enjiga embeera z'abantu ab'ekkala enjeru bwe zibeera. Naye era obulamu bwange tebwaddayo kusigala kyekimu ebirowoozo byange byakyukirawo kati nga neegamba ki kyenzizaako nga sikyayinza kudda mu bulamu buno obw'okuyiriba ennyo nga nina okugenda ku level kwe bantadde nga nina ttandikirawo okweyongerayo. Kati edduuka gyeriri n'okutunga ntunga naye nga ndabira ddala ebyo nabyo nina bikomyawo. By the way ekirungi ky'obutasoma ate awo we nakirabira kubanga tufunyeyo ekirungi ky'obutasoma abaasoma baba ne layini mwe batambulira musawo abasawo balina okutuula bwe bati balina okutambula bwe bati mbiwulira nga babyogera naye kati nze promotion nzeewa lino eddala ne ngamba kati lino kandiveeko kati kaŋŋende kuliddako. Ekyalaani we kyali kitintanga n'abakozi gye bali nalina abakozi ndoza nga 7 naye obwongo ne buggalawo ninga kati ekyalaani nino kireka nina kukola kirala nina kudiringira mbazungu nina kukola bintu nga birimu ennyonyi nina kubeera mu mmotoka ng'erimu AC kati programu nenjikola naye ng'eri mu bwongo tebiri mu buwandiike. Parliament yo twagimanyiira netuula Parliament yatuula nesalawo
simanyi buli kintu kye mba ngambye nti sijja kikola mba sijja kikola ate nkirabirira okulaba nga era saakikoze oyabayi ndoza n'obujeemu we bujjiramu awo mpola mpola nti nsobola okujeema ne nga embaga sijja gigendako nkitandika mpola mpola naye ngenda okwekanga ng'era saagenze kati bwe nakomawo okwagala kw'omulimu gwange kwali kwanvaako nga sikyayagala nga nina kuddayo eri bwe kuba kuyiriba ngende njiribira eri international sebo kaakati wano nabeerawo ebbanga siddene jjukira omukyalo ono yali yandayiza okudda kati baŋŋambanga nnyo toddayo naye munda mu nze nga ngamba omukyalo ono yakola ebintu bingi nga n'okummanya atammanyi ebyali bigenda ovaamu ne ŋŋamba nina okudda kati bwe nakomawo ne nga kati njiiya byange ku kyaki nga omanyi amakyaki bwe ebeerayo kompyuta biki naye nga tewali kyenkoonako sibitegeera naye nga abaana ababeerayo bwe mbalaba mbamanyi ne nfuna omwana awo ne mugamba njagala osaakinge mu Korea conference zonna eziriyo mu mwaka guno kati waliwo enekyaki ya Yongcho baba ne conference buli luvannyuma lwa myaka 2 naŋŋamba conference gyeri kati ne mugamba teekayo application yange ne banziramu mangu naye nga bagamba nti twalekerawo ku registeringa ne nkubira mwami Kabogoza ne mugamba genda ku kyaki ya Yongcho onzigireyo application mu lupapula nambuuza gyeziri konze gyeziri naye nga bomanyi nti omuntu ali aggressive nga nze ndeeta positive n'agenda empapula n'azifuna n'azimairinga ne zintuukako ndooza mu wiiki ng'emu ne nzijjuzaawo pasita nampa buli ekyali kyetaagisa okukyaki kati nga alina okurekomendinga naye buli kintu kyonna bw'okiwulira nga ne bwe yali badde akawunti yali gimpadde kati ne kinyanguyira bingi nti nali nagendayo kodda visa bagimpeerawo nenzirayo ngenze mu conference kati bwe natuuka eyo nengatta ngaera omuyiribi conference ewedde nenga kati saawa ya kucapa sidda Africa nensi ezo siza nyangu ennyo omundugavu okugenda oyiribiremu bwe bagamba si nyangu naye kyenjize ku myaka kwendi buli kintu kyonna kasita omutima gwo gusalawo oba ojja kisobola naye buli kutya lwe kukujjira awo olemererwa kati nze jjukira eno n'abakozi nabaleka bakola nga ngamba nti singa eri kigaana omulimu tewaguggala immediately era naleka nsasudde mu maaso ebbanga kati nga n'abantu bamanyi nti wendi nga ne design zinzibaweera ku ssimu olwo nga bo basigala bakola naye nga nze ngamba ndabika ensi eno nnina okugijjamu ekintu kubanga omuntu tasobola kuva buvi eri nanone ewaffe ku bwerere n'enjija nga Katonda takiganyiza kati nembeerayo nentandika mpola mpola nasooka na kusoma waliwo kyoyita mpola Naalongwe nenewuunya nensooka ntunula bwe wali sitaaka ku bibuuzo ebya senior 4 bwe wamalako P7 n'ogimalako naye kati secondary nesooka ereetamu zigiri n'abeera awo oli mawokota ewammwe oli mukono ewali bakkojja ewali bamaama obulamu ne bukalubamu kati ndaba okweyiiya okuli ekoleya otandikidde ku ki kati of course mu church jjukira mu nsi ezo osanga mangu bannayuganda tusabira wano tugende eno kati nze nina talenti yange nga kuyimba kulina okuneeyimirira mu bwangu ddala ekyaki gye nasooka oggwamu omukole ye yandi maaso ne mugaa nze nno nnyimba ti nyimbiramu ne ntandika era nga naye bw'oŋŋamba wano nti tuyisizeemu tandika butandisi kati ekyo kyanfuula ow'enjawulo ku bantu bonna kyakuguliranga ekkubo naye kyanneewuunyisa mu kyaki eyo nasabira mu kereziya okumala emyaka 2 nga simanyi nti kereziya olw'olulimi kati ffe baatuwanga
nga bayina bu radio bwe batuwa ne tuteekamu ng'obeera okakutte wano ne bagamba ba foreigners mwena munyige channel 92 naye nga we batugambira baba batuuse kubuulira kati nga babuuliranga bulungi ne kati nkyaba misi kyekibeerako kyekiddako agwoteka butesi mu 92 naye ng'eri boogera ne bagamba muteeke ku channel 92 naye nga baba bayimba nga bawaayo ebirabo nga bakola batya baba mu lulimi lwabwe kati nga mbeera nga misi nga ngamba n'ebyo nandibiwulidde naye nga tosobola nga bakuwa wali nga babeera mu luzungu kasi channel 92 baba bavuunula omuvuunuza abazze gwe tomanyi nti toli mu kyaki yabalokole nga ndi mu kereziya nendoza ndi kereziya tebula by looks oba what ate yabula nga temuli bifaananyi oba kati eno betwandiise tutya ndowooza abo baba abazuukufu oba bwe kityo ng'ebintu bye boogerako nga biri clear nnyo ng'obitegeera bulungi myaka ebiri oli mu pentecote naye ng'oli mu catholic church bulungi nnyo naye ate ne bamala ne basigala nga mikwano gyange kubanga emyaka egyo oli mu bakatuliki waliwo ekintu kye baakola waliwo essaala gye twasabanga edda nalinga mu katuliki edda nga ndi muto kati baagenda ne basaba essaala nenkifuna kale nembuuza omuntu gwe twali naye nemugamba eno si kyaki yabalokole nagamba nedda kereziya naye nga mukoreya olwo ngenda mutegeeramu kati neŋŋamba kati nja kunoonya ne ku kyaki yabalokole naye nali ndi awo ne bajja bo bennyini ku kyalo ne bagamba kyaki yaffe bagiyita grace and truth biki ate nga neeno byebintu ebibeerawo balokole batuumawe batyo ne mbaganja bakyalirako kati nagenda okutuukayo ate nga bye bakola byemmanyi obulungi kati nentandikaawo ne mbaga nze ndi muyimbi ne bampeerawo akatuuti nenga bye bino wamma kati nensangayo nga balina teams ez'aba foreigners ne bagamba abantu tusobola okusomesa ne mbagamba njagala kuyiga kusoma olukoreya olwo naluyigira ennaku 2 kuba balina bu alphabet bumpi balina oba 8 wano tulina mmeka 14 naye balina 8 kati ekyanyamba nga wenzize nga mbagamba nti Katonda yampa amagezi okwata ye kati nze bawandiika ekigambo ne baga nti N nenga bawandiisa akantu kali ka L nenzijjayo ekitabo nenkawandiika nengamba mu Luganda L mu Lukoreya N kati mu nnaku 2 nze nga nsobola okusoma buli kintu oba kipande oba bitya nga byentegera ne byesitegera mbyatula nga mbisoma kati nekinyambako nti ng'omuntu ayinza okugamba ogenda kukwata metro bweti oviiremu ewali kino bwekiti ojasanga ekipande bwekiti akulagirire wali omulimu kati nze kyanyanguyiranganya ate baatugamba nti ku poliisi ne ku ddwaliro ne ku kyaki z'abalokole gy'olina okusanga oluzungu ku poliisi ku ddwaliro ne ku church ne mu foreigners centers okay. Kati nze olw'okuba nalinga mmanyi okusoma nga nsobola okukisoma nembuuza poliisi eriwa ekintu kyonna ekiri okumpi oba eddwaliro ne banzivuunulira naye nga woŋŋamba ekyalo nti wooviramu bayitawo Pyongon nga nja kuviiramu awo kubanga nkisoma nenkiwulira nti Pyongon nenviiramu awo kati nekinyanguyizaako obulamu bino ebyokwogera najja mbiyiga luvannyuma okwogera nemanya kasanayigamu ebintaasaawo kati nze obulamu ne butandika nakola emirimu mu nsi eyo oba emeka kuba bwe mba nzijukira nasooka kukola mu state council ogutogumbuza sijja gunnyonnyola nnyo nakola mu state council nenvaayo nengenda nkola mu factory y'emmotoka nga bakola plastic z'emmotoka bino ebyebweru wendabirwamu ebyo kati neeyo kanyinyonyoleko katono ku mirimu gyonna gye nakola nja kunnyonnyolako 2 gyokka kati eyo mu mmotoka mu biplastic natuukayo ng'olulimi sirumanyi ng'okusoma mmanyi naye nga sitege
kati ate abasajja bali gwe w'omutuukira mu maaso bw'oti olina kubanga omanyi oba oyagala oba toyagala bw'oba tomanyi ononye eki. Kati nasangamu akasajja nga katamiivu ne bakaleeta ne bagamba nti oyo ye panjanimuwo mukama wo yoyo. Kakati ne kaŋŋamba ya nga bakozesa nnyo ekyo ekigambo sijja kivunula kubanga eri ewaabwe n'okuwemula kiwemula ya. Kati naŋŋamba jangu naye nga olw'okuba yamboggolera ng'ate kyayogedde nkimanyi nti kiwemula emmeme yange neefa. Kati nenga ne kati wano wenziza okukola nga boogera n'ebyobuwemu nga tebafuddeeyo. Kati nantuma okuleeta ekintu naleeta mu kirala kubanga ye omukoreya bw'akugamba nti genda oleete olina genda w'osigalawo azini omunyoomye. Natambula butambuzi ne ngenda ekyandi maaso kye naleeta naye nga ndeese kirala. Kakati n'agamba nti Uganda ni chicken nempulira obulumi kubanga olwo atandika okunvuma baba bamanyimu ebigambo bitono. Kati n'agamba Uganda ni pig ng'ebyo byakozesa. Kati kyava agamba nti ilmote kati oba musiru nga omulimu togumanyi. Kati ng'ebivuma byonna ebisinga mbiwulira kubanga nga buli gy'oyita n'ennimi engwire ezisinga bonna abayiga simerwa kibayiga nnyo ebigambo ebivuma anti babikozesa kwerwanako si kwerwanako nze nali sisobola kuvuma naye olw'okuba nti bajja bakuvuma osanga n'omwana omuto n'akubuuza wano naki wano tekimugaana kuvuma. Eri nga tubaba wansi nnyo basosoze mu mawanga. Bw'oba omanyi olulimi si basosoze naye oba tolumanyi akubuuza kimu kasatu muddamu. Kati omusajja oyo ne mmalirira mu mutima gwange nti we batalingoba kuguna omulimu nina okuguyiga ng'ekirungi kyabwe kasitoyiga ebikozesebwa ebiri awo olulimi lwawo gwoba olumanyi. Kaakati ekizibu kye nali nnina nga bw'omanyi nti nali siseka sirina nsonga ensesa ne leero nze okusimayiringa njiga neeyigiriza najja ne traininga mpola mpola kati olusi nkikola bukozi nengamba kati wano kansimayiringewo naye nga munda sirina kusimayiringa embeera eyo. Kati ekyo bakinnangira awo ne bagamba oyo mubi n'okuseka taseka. Kati nali nina omukyala gwe ngenze naye ne munnyonnyola ne mugamba saakula bulungi nnyo nnyo nnimu enkenyera naye fuba okulaba ng'onkulembera osimayiringe nze nzigire ku mugongo gwo. Kati ekyo n'akikola nga nampisaawo naye bwe nayingira munda mwalimu ebyuma nga tumoludinga ebintu ebyo kati nga waliwo gye bayiwa obuwunga obuntu bulinga bukristos ne babuyiwa ne bujjanga bwe processinga paka ku kyuma ekimoldingira ddala. Kati naye ng'ebyuma ebyo omusajja oyo eyanvumanga nga yabyoperatinga. Kati ne ngamba nina kuyiga bino okuwona obusungu bwono nga tewali n'omu abikwatako nga tewali naye nga nina kuyiga bino nze okuwona obusungu bwe. Kati nze buli lwe yateekangako ekyuma kyange nga muyimirira kumpi nendaba amapeesa ganyiga nga kirina amapeesa si mangi nnyo ate nga era gajjira mu kkala nga bw'olaba ebitaala by'ennakawa oba ebyewandegeya nti bwe kyaka red stop bwe kyaka yellow lindamu bwe kyaka green genda we bityo. Kati start yonna nakwata nkwate ku maaso bwenti nti yakula bweti nendaba n'obunukuta obugiriko nga mbusoma naye nga sibutegeera nenga nerugenda ku kyalumu bino ebintu nja byeteerako. Kati ne banguminkirizaamu nga katono kubanga nze nakolanga na robot ng'etoola akantu kajja kalinga ennyonyi bwe kati nga bulabirwamu kale bukava bwa bulabirwamu naye nga bujja bulinga busatu ng'obuntu obwo oyina okubusala twayina ng'obuntu bwe tusazisa ng'oyina okubusala naye tekayina kkoona kannaako naye oba okyatetenkanya kano eri robot nekuteerako akalala kati speed eyo nga sigisobola nga wano woobiteeka olina bw'olina obiteekamu kuba bivaawo bigenda butereevu
gye babitundira kati bwe biba birina kubaamu 300 teeka tebyekulubudde byaweze kano bwe katunula eri kano kalina kutunula eri ate bakikulaga omulundi gumu n'agenda jjukira ekyuma tebakikendeeza speed byonna bisigala bitambula ng'omuntu akoze omulimu emyaka 2 kati nalindi awo mukama wange omukulu najja eri nga tubayita basajjanimu bosi omukulu sajjanimu yajja yamboggolera buli kye nali nnina ne kigwa ng'aboggola kirabika n'addayo n'ajjanjaba n'obulago kati era n'awogana nga bw'avuma kati olwo nkulubuddeyo obuntu nga 3 agenda okukebera wembiteeka bwe nti nga bye nataddeyo ne misi nga jjukira buli kale yakootekako ng'otoola wali akabokisi ng'oyalako ng'opakinga obulala naye ng'eri roboti ereeta biri mu kwepayiringa we naye bwe yajja n'amboggolera byonna n'embikasuka ne bigwa ne mutunuulira ate nga bw'awogana naye ng'ajjukira olulimi sinnalukwasa nnyo ntegeera luno olunninaanye naye nga gy'akoma okuboggola gye nkoma okuvaako nenviirako ddala naŋŋamba vaawo mbizigwerere neŋŋamba ne bwe munanvuma kiri nti ndi Bulaaya siri eri ebivumo biringa bye nali nafunako ewaffe byakushepinga bino nga ntya luba lwankuba nenge ebigambo sibitegeera ebyeyongerayo nenga kasita batangoba ku mulimu nja gukola kati ne baleetawo omuntu omulala awo omweru kati bwe bamuleeta ate ye n'akola obuvuyo obusinga n'obwange kati omugagga n'agamba ate bamale gakomyawo eri embizi ye Uganda n'ensaba essaala ne nga Mukama singa onnyamba buyambi n'entegeera ekintu kino bwe kikola kati nagenda okulaba nga nkonekitinga sipiidi nejja n'ebintu nga sikyabikalabula n'enzibya olunaku nga tebanvumye olwokubiri ne bandeetera KFC maama ne mmanya kati obuwanguzi bunzijidde Korea nina okujjamu ssente kakati naye nga nkyayinayo olusozi lumu lwa cooperatinga byuma bino kale nga mpulira nina obiteekako naye lwali olwo mukama wange n'anywa mungi banywa n'anywa omwenge mungi n'agwa wali kati nze nga nkola kiro nengamba naye omugagga bw'anajja ku makya agenda tuboggolera wamu naye lwaki sikikiitanya ekyuma kino nenkikikiitanya nenkiteekako nagenda okulaba nga kimoludinga nga bivaayo nga mbiteeka wali nga mbisala nga naye nga bwe mpapaapapa ngamba bagenda kujja bamboggolere nembikola gwamugwako eyo ssaawa obanga 7 ogw'ekiro agenda okuyingira nga nze ebintu ebyange weebiri awo bali nga bo baawummudde kuba twalinanga ebyuma nga 7 ng'abalala baawummudde nti ate oba taliiwo naye nga nze nakoze kati kyava mbuuza bino wabitegeera otya ne mugamba bulijjo biteekako nga nkulaba nampa haga nansuubiza obutalya mmere ya Korea ku olwo agenda kutoola ku musaala gwe ampendye nensanyuka kubajjukira emmere yaabwe ng'ejja erimu amakovu ejja erimu bali ebintu bye tutamanyi wano naye ng'ate tetulina chance efumba ng'olina kulya kati naŋŋamba mu bigambo bye nategeeramu ebitono nti omponyeza sajjanimu okunvuma n'agamba okuva leero ogenda kuba mukwano gwange nsonyiwa nakuvuma nti oli mbizi oli biki nanneetondera ne mugamba it's fine kati naŋŋamba naye kati bwe mba nagenza okunywa bali abalala tosobola bateerako ne mugamba era nsobola ne mbateerangako abasajja abakulu abamanyi n'olulimi nga mbateerako mukama wange ye n'agenda okunywa kati oluusi nga adda misana adda ku makya naye nina n'engeri gye namukwatibwanga ekisa mu kintu kyakola kyessaagala naye nga mukwatibwa ekisa kati ng'akaaba n'agamba solo ntamidde nnyo kati eri nze Nassolo naye ng'erinnya nabanguyiza nga bampita Solo nga lye lyanguwa okwatuka ku lulimi naye ng'agenda naga Solo nga ntamidde nnyo nga nkayoola ne ngenda nkabikka mu kibokisi ne kabeera
ekyavaamu kampani ne bagindekanga mu nzekka ekiro. Kati omugagga yamala n'ategeera nti nze mbikola oli abataliiwo. Kati ne bagindekangamu ng'abakozi batera nnyo ogoba abakozi beegoba olw'emisaala naye nga nze naguma omusaala gwenfunanga nagugumira. Kati ekyavaamu n'agamba twongeze ono asigale ng'akola kubanga ye ategeera okusinga abantu bonna. Kati nga nina okukola ku byuma 7 nga nkola ne robot ekiro. Naye nze nga sifaayo nga kati olwo nga sikyapaakinga nkola bukozi ne mbateerawo ab'emisana ne bajja ne bapaakinga ekiro ne nkola. Kati paka omugagga lwe yampita mu office n'angamba kati gwe olina kutuulanga eno ku kakiiko akakulu kubanga omulimu gwe nalinga nkola nga gwetaagisa ssente nnyingi omuntu ayinza okujja okukolawo nga nkiikirira abantu nabangi abakozi. Kati nga womanyi nze amaanyi gange nga nnina nga siba na buzibu nva wano neziruka nengenda wali wano nteekako robot negiranga ereeta nengenda bwe ntyo obudde ne bukya. Kati omugagga n'angamba yogera ssente zonna z'owulira ng'ozaagala njazikuwa ne neeramula. Ate nnyingi oba bampanga ndoza bampanga miliyoni oba 3 eza wano nga nvudde eri nga mu mwezi nga nvudde nga nafunanga oba 8 kakadde awo. Kati ate nze ne bampanga allowances ne bampanga overtime kale nensalawo ne mbakolera. N'ekiseera kyatuuka ne baggalawo kampani oba byali bitya mu lulimi lw'essamanyi. Omugagga n'ampita n'angamba mpulira bubi ate siina nagwe nnyinza kuwookolere. Ne mugamba kangende nnoonye. Kati awo ne ngenda nakolawo banga myezi 6. Kati ne ngenda ne ntandika okukolako mu masimu ne nkolako mu ndabirwamu naye nga buli gye nva amagezi ganneeyimirira. Nakola emirimu egyaweranga 8. Gwagambye omulimu ogwogera tunyumiza emirimu 2. Kati ngenda kubagamba omulimu gwe nakola ogwasembayo. Ntuuka ku mulimu ogwo nagula mugule. Kati ne ngenda naye nga twabanga ne bukaadi obwo nga kakukkiriza okubeera mu nsi eyo naye nga tokkirizibwa kukola. Kati nze ne mbakwata amagezi olw'okuba nali manyi okusoma nga ntegeera n'olulimi olumpisaawo awo. Ne ngenda mu agency ne mpaayo kaadi ne mbagamba nzize gula mulimu nagulabye nga mugwa advertising. Ne bangamba oyina kaadi nti ye. Kati nze ne mbawa kaadi ate nga ya mu nsi omwo naye tebaagisoma nako ne bangamba eno kaadi ekkiriza okukola konze ekkiriza tyebambi. Ne bankonectinga ku mugagga naye ng'omugagga abeera eyo walanga mu North Korea nga tuli tubodaringa North Korea era nga bwe baba oluusi balwana olwo olutalo oluliyo ng'oba owulira saalabako naye ng'oba owulira. Kati omugagga bwe namutuukako nina omuwala gwe nagenda naye nga ye muwala muto twagula ffenna ne tugenda ffenna. Kati bwe twatuuka eyo omugagga n'abuuza zino kaadi zikola konzeye zikola tyeye zikola nagamba mbatwale eri abakozi gye basula. Kati bwe natuuka eyo ndi mukyala ayagala ennyo okusaba kubanga nze Katonda yataasa. Ne nfukamira ne nsaba nga Mukama kanninye wano ekigere toganye okuzibula amaaso g'omusajja ono nangoba njagala kukola wano. Ne banenga emirimu gye neepampalikako nga bakola byakulwanyisa. Nga bakola meeri bakola zi submarine ebyo nga byebaweesa. Kati nga nze nzize birabwa werabira gye wava emawokota birabwa bw'ava emawokota n'ayingira ekibuga aba wa kibuga nnyo bw'ayingira mukono aba wa mukono bw'ayingira ekizimbe ky'akeedi aba wa akeedi bw'alinnya ennyonyi ati ogenze mu byakulwanyisa. Ngenze mu byakulwanyisa era kwekyo ky'obadde oyogerako ntuula ne neebuuza nti oba kiri gwerawa
nange gyendaga oluyimba lwange lugamba nti janzije nze manyiyo naye jantwala yamanyiyo nze ngenda nabigenda katola nga tuli wano oli mukwano gwange ate nnyo kakati yingidde ebyokulwanyisa kati tebansiima nakitegeera omanyi kibi nnyo obuteemanya n'ensonga etansiimisa nga siri mulungi kwenkana gwe nagenze naye Munnayuganda mundabika omanyi yes endabika yo ng'ekweyimirira mangu gwe olwaleero ndabako kafiiri kwekali buno bwomusaayi muto kwebuli olaba bambi omukyala bambi naye wali nga nninga bwendi nze nali nnina embalabe oba stress oba kweganga sitegeerekeka nga wensimayiringa ng'omwa guno gwekwata nayo nga nina okugulwanyisa kati simayiro ezo nga nzeewala kati omuwala nga ye wadde ebiwandiiko byali tebimala naye ng'asiimibwa nga muwala mweru ate nga muto kati abantu bali bakozesa baagala bakola mu factories zaabwe ng'oli wakati nga tosukka myaka 3 ate nze nali njiyitamu akati omugagga abuuza nti olina emyaka emeka siri mukazi mulimba naye nagamba ku luno lwokka nina 27 naga kale mugende nja bayita ate ng'oli omuwala ali mu 25 kati nemmanya nze noono tulina ekitwawula sirina mwesibako nnyo ne simayiro ze abeere nazo kanwanyise yange nga nina kusonga mbeere ng'omuntu ogwo kuba nze balina okuŋŋaana kati baatugamba mubeereeyo okumala ennaku 2 tugenda bayita kaadi bazisigazza ng'oli wakati w'okuweebwa n'obutaweebwa nga bwe baba bawadde balina kuwa oli neŋŋamba nze kangende mu maaso ga Katonda kamwegayirire emyaka aginzikiririzisa abantu bano tugenderaawo akati bwe tukomawo naŋŋamba mpozi olina emyaka emeka ne mugamba 27 ti pasipoti ye eriwa konze eri gye nali nkolera be baagisigaza naye ng'eri wano naye nga ŋŋamba agenda ŋŋamba emyaka ssaawa zino tekisoboka mmala ttandika kukola nambuuza kati tukoze tutya konze atutandika okukola pasipoti njagireta gwe koonootuwamu kaliivu bwoti pasipoti nga ngireeta era terwali busa tutandiikiriza okukola ssaawa y'omusaala naŋŋamba solo neetaaga pasipoti ne mugamba kale ne ngireeta mu ofiisi ng'eriko olukunkumuli lw'emyaka naŋŋamba soloya waŋŋamba oyina emyaka emeka ne mugamba sajja ni mukama wange ensi eri eya Afirika ogimanyi tye wali ogenzeeyo nti aa ne muga kati eri babala omwana nga olubuto lwakagwa mu lubuto ne mugamba ate olubuto balubala emisana lunaku kati nemmanya ti at least ntoddeko kati nemuga ate era omwana bw'azaalibwa ne baddamu nanga kyegiva giba emingi konze nti kale tukole ng'olwo tabuuza oli kati ate oli tebamubuuza naye bamupimisa amaaso ndooza kati ne mugamba nti naye sajja nimu olaba nze nina amaanyi n'emirimu gyo gyonna nnyinda gikola bulungi kati mwekyo ng'oli sure nga ndi sure kati omuwala oli yagenda n'agenda mu ofiisi bino byonna nga biwedde n'agenda mu ofiisi n'agamba abalimba egyo emyaka gye gy'emituufu mwamisozi waliwo ebintu bye tukola mu nsi nga tolina kyogenda kifunamu kireke ono gw'ozibira ekkubo tomanyi gy'ava so nga ne gy'alaga kati wabaawo ebizibu bye tulowooza nti tuleetedde abantu naye ng'omuteekeddewo eddaala
kwagenda okulinyira akuviire yalowooza kugalawo kumba ali mu kugula. Yes. Kati omuwala oli ekyo kye yakola. Kati omugagga nampita. Jjukira nalimba sample nze ku maanyi. Nga bategedde. Kati nampita nangamba naye ono yagambye egyo gy'emyaka gyo ne mugamba sajjanimu gwe kwata bigambo byange. Nze oyo simumanyi. Nangamba si mugandawo. Koza twesanga wano ku mulimu guno kwe twesanga. Ne mugamba nekyayagala sikimanyi naye mumusonyiwe nze ne byenkola si byakola. Kati bwe twajja tweyongera mu maaso ne mmanyira ddala nina okuva ku levo y'ono njiyeyo ekirala nga twalina emirimu gy'abakazi gye tukolanga mulimu egy'abakazi mulimu egy'abasajja nze ne ŋŋamba nina kujoyininga giri egy'abasajja nentandika ng'ogenda okumpi we bali nga ne nga bwe baku bino kiki kye nsobola okukola nga waliwo agatulakita aganene waliwo obutinitini nga neerabika ndooza neetaaga kuvuga Uganda mmanyi okuvuga emmotoka ndabika nja kuvuga tractor eyo nentandika ng'okirowoozaako nga buli lwe nzija ngituukako lumu omugagga nsanga nteekayo ekigere nninye nanga soroya tokikola mukama wange yazze nenvaayo nenkwata ebyange nenzirayo bwe nagera avuddewo nenkomawo saasira ababeera nange kati wenkomawo nensoma ku mapeesa ennyukuta nenziraba nenziwandiika mu mutwe kati neŋŋamba lwendiraba avuga nditegeera peesa ki eritwala n'erikomyawo naye nga tractor gye neerijjako bwe nnyimirira bwe nti omupiira muwanvu ku nze omupiira gwa tractor ka tractor eyo emmeeri zino bwe twabanga tuzizimba nga ziba mpanvu nnyo ng'erina kalina eyambuka mu bbanga ne tractor eno ye yagendangayo nga we bagipaakinga bwe bati nga baginyiga ng'etandika okuvaayo mpola ng'ereeta amatabi ng'ositula akatanda ng'egenda waggulu ddala ewasemba ng'etwalayo bakozi naye nga nze ekyo kye njagala okukola naye ne ŋŋamba era nja givuga kati olwagira ne batuleetera ne batukyusiza mukama waffe bano abatubeeramu be tukola nabo kati nansanyukira simanyi naye nanjagala nagamba solo osobola okunjigiriza oluzungu ne mugamba nsobola nga nwanira mu bye nnina ne mugamba kansooke nkuwandiikira erinnya lyange mu Lukorea nagamba olimanyi ndiye ne muwandiikira kati ekyo omanyi bw'obeera mu foreign land n'obaako kyogerengetanya mu lulimi olwo ogetinga closer n'abantu abo kati era ng'omuntu wanajja wano n'owulira nga muzungu ate ayogera Oluganda kati bwe nawandiika n'agenda mu office n'agamba bannange solo mugezi n'Olukorea alumanyi tiyetenga abeera asirise amanyi okuwandiika amanyi okusoma kati nenfunayo kaffevaawo ate ng'era nze nali mmanyi olwo bannayuganda bagenda bajja ate bwe bakuŋŋaana emitawaana gijja nga nina okubejjako kaakati omugagga oyo mukama wange ne mugamba okimanyi nasoma nga wasoma tipaka uwa ne mga university kati eri amasomo gaabwe ganjawulo ku byaffe tebamanyi primary kati ne mugamba munenze nasoma university nti wasoma kinti driving okakasa naduka yali musajja muwanvu n'agenda nga mbenta bwati nga mulaba n'agenda n'agaba nange solo yasoma university driving ye kosi gye yasoma nti nangamba solo kati nkukoze ntya ne mugamba yo tractor nja sobola ogivuga nanga jangu tugende bw'olaba nga njirinnye ng'ojja nentandikira wate nagirinnya emeka ng'esatu ne mulaba eppeesa lyanyiga nga letters nzirina mu mutwe ninga kati njimaze nangamba solo jangu weegezeemu kati bwe nasimbula ekibi nti nno nga teringa mmotoka nali manyi okuvuga emmotoka tombuuza wagiyigira wa kojja wange yalinga muvuzi wa taxi nayiga emmotoka mu siniya 2 nga nvuga taxi ne kojja nga musimbula ne mutuusa ku stage kati nga nali manyi taxi yali ya manual yali ya manual olinye ku kimotoka nga ninnya ekimotoka kati ngendo kisimbula nga tekirina kudda nga kidde eno
nenga tolo kiba kiri mu reverse kati ng'okudda mu maaso ng'emmotoka bwe yali badde ate eno gye kirina okuddira kati ne mmanya nnina kukyusa bwongo bwange mbugambe todde eno olina kudda eri kati nga nkiteekako nagenda okulya kitokota ne nga nkujjawo wano nenkisimbula nenkitwala kati nenjira ng'emipiira nga mipiira gya mulundi gumu gye giweta emirala giba gigenda bugenzi nembeera successful kuba nakivuga mpita mu lujja bwenti kati omugagga yali eri mu ddirisa mu ofiisi n'alengera solo ng'atwala ekintu najja ngadduka naga soloya otuke kati azini okikoze otya ne mugamba nze ndi wa university waffe envuga ne bangamba kati ekitegeeza tukuwe emmotoka ovuge nga wano naye ng'ebyogera tebiŋŋanya kukola kantu konna ne mugamba saagala kuvuga mmotoka nja kuvuga ng'eno tractor nti kale kati ne ntandikira awo ne nfuuka ekyobulambuzi mu kampani ng'abasajja abalina okuvuga tractor eyo balina okubasasula oba nga bonoga nti $5,000,000 buli mwezi ate nga gwe mulimu gwokka gwakola kati nze mmanyi okukola emirimu giri egy'abakyala emirala ng'esatu naye nga ngasseeko na kino ate nga byonna nfuna omusaala gwa mulundi ogwo ate nga siyingira office kusaba nti banyongeze nga nkola bukozi oyagala kintu kikuumirawo bwesiga obugamba nti tumwetaaga tewalina bikubaakinga naye obukujjukujju okukolako kwe kwalina okweyimirira kaakati nga ntandika kuvuga kimotoka nkivuze kati wajjangawo abalambuzi nga baba boogera luzungu nga bava mu Australia kati nga baba balina okufuna interpreter omukole yamanyi oluzungu ewaabwe bwe babeera basoma omwana anaagenda oba mu America gwe basuubira okukola ebintu ebi-international yajja okuyiga oluzungu asobola okuva wansi paka nga tamanyi luzungu naye nga buli kintu mu lulimi lwe kati nze nga mmanyi oluzungu ate ndi driver kati nga abasajja bwe bajja nga omugagga n'essimu yange yagisevinga mu ssimu ye nga kubira naga soloya jangu otwale bano kati nga awulira bulungi gwayita mukazi abakazi eri tebavuga ebyo nga bamugamba ono yagenda otutwala nti yes asigala akoze bwati nga ayimiridde nga awulira amaanyi kabagamba anaatutuusa nti ye byonna bye mwagala mbimugambe naye nga yanzize ebbali n'aŋŋamba toyogera ng'omusaala gwenkuwa ne mugamba ekyo sirikikola n'aŋŋamba ekirala toyogera ng'obubi ku kampani ate byonna baabimbuuzanga kati nga bambuuza bakuwa ssente mmeka wano naye nga mbagamba nze ssente zenfuna zimmala nasayininga ne mukama wange ssente zenfuna zimmala kiki kye babakola kye mutaagala nga mugamba ndi bulungi nnyo kuba olulimi ndumanyi batuwa ebyokulya ebirungi nga njogera bulungi ku kampani naye nga buli kyoyogera nga bawandiika kati nga mbatwala ne mbambusa ne tugenda waggulu mu bbanga ekyanneewuunyisa ne leero kyenkyewuunya nti tractor eyo nagivugiranga mu bizimbe munda nga amakoona agamu ga nsonda ng'amalala gakaavinga bukaavinzi ng'olina kutayiminga butayiminzi naye nga gy'olaga tolabayo kati otuukayo butuusi n'amaaso n'olingiza n'opima gaapu n'ojja n'okireeta kati ekyavaamu mukama wange n'aŋŋamba bw'owulira ng'okooye ono eyampa amaanyi okukivuga nga bw'owulira ng'okooye ovuganga tractor eyo n'ogenda n'otuula eyo n'obeerayo ng'ekyo kyenkola kati nga sikyamenyeka kati bano bonna abaawozanga oyo wa myaka mingi nga nabayitako natuuka ekiseera waabangawo olukoba nga luba lunene nga baluzinga nga lunene era basajja be balusitula naye nze kye nakola nga ndukwata ne ndusikasika ne ndutwala ne ndukuba mu tractor kati ng'olukoba olwo eno oluconnectinga eno bakiyitanga air simanyi oba mu luzungu mubiyita mutya eri nga ffe tugiyita air ng'oluconnectingako n'oluteeka mu tractor n'oyambuka
n'ofuuwa enfuufu eri omwo oba munda oba wabweru kati ne bajja ne bafuuyira tebakintumako ne nnakwata lukwate bagenda okundaba nga gyendi nga ndi mukulufuuwa bwe nti kati lwannyambanga nnyo ne bwe mba sirina kye ngenda kukola lwensooka okuleeta ne nduteekamu ne tugenda kati naye lumu ngenda tuyingira munda omwo twabanga tukola ng'abantu badogi nga babeera ku masimu naye nze nabeera nga wa mazima ku mulimu gwange nga sibeera na simu kati nembeera omwo ne ntandika okuyimba n'ennyimba nva mu kalina waggulu nzikirira nkola nga bwenyimba kumba omugagga yangoberedde nga simanyi nansanga nga nkola nzekke yali akola ng'abalala bawummudde naye nga teri alaba munne buli omu ayinaka kati kyavanga mba Solo mu bulamu ki kyoyagala ne mugamba mukama wange singa onnyongeza omusaala nja kuba musanyufu kubanga n'emirimu gye nkola mingi n'abagagga nze mbagamba nti ompa ssente nnyingi naye ati tozimpa nangamba yogera ssente z'oyagala ngenda zikuwa naye togamba abantu bonna namugamba oba miliyoni 2.5 nga nnyongeza mpola tebangoba kati nangamba Solo ngenda zikuwa ne overtime wo okuva leero agenda kulinnya nga nsobola okukola 24 hours nga nkola naye kati paka lwe natuuka ekiseera ne batugamba fena ba foreigners tulina okuddayo mu immigration ng'olwo mpezezaayo mu nsi eyo nga mpezeza emyaka 3 naye nga kakaadi kano bakampa mu lubereberye kati nga teri yali akalondodde teri kiki naye nga wano omugagga n'okunkweka yangamba Solo nategeera ekaadi eyo n'agamba naye ate nkwetaaga nnyo kati nga yakonectinga ku immigration nga bwe baba banajja okutwala abantu angamba Solo leero tojja kukola naye sijja kusala musaala ng'afuna wanzigalira nanga abeera eyo we nakkubira essimu ng'ojja konze kale naye kati baatuuka ekiseera fena ne batuyitamu nga batwetaaga ekitali kyo we bakusanga we bakwatira kati nze ttani yange bwe yatuuka okugenda nga bakkubira ne bagamba tukulinze ku lunaku bwe ruti kati bwe natuuka okugenda ne bambuuza tyosobola okwennyonnyolako okuweebwa obutuuze ne mbagamba ekyamazima sibwagala ne bambuuza lwaki wajja wano ne mbagamba ekyandeeta obwavu bwannuma nnyo n'ensalawo nzije wano naye ng'abantu benjogereramu nga buli atuukayo atiribira omusajja n'aŋŋamba naye kati bwe nkuteeka ku mpingo odde Uganda ne mugamba tebanzaala wano banzaala eri oba onziza waffe ntandika butandisi n'aŋŋamba nkuwadde ennaku 5 ofulume eggwanga lino